Bokati TV Neera. Tukwaniza ku Vocals Live olunaku olwaleero Bokati TV ku tuninze subscribinga likinga sharinga waka waffe ate mpozi n'abaloba inviting basobola okubeera nga banyumibwa. Lwaki obeera mu kiyumba ekyo ng'oli mu kiyumba obw'omu bwoti nga tolina kyolabako kiva ku Bokati TV ng'oli eyo olaba ebintu ebitakunyumira waliwo abalinga bambuuza kakati Neyimbira byange Awadde Bokati TV ki ekiddako olwedde mukirina mukiraba kati teeka butesi data olabe Vocals Live osobola okubeera mpozi nga atonyumirwa. Ndeeta abayimbi bali ab'ensi nendeeta n'abaana ba Neyimbira byange kitegeeza mbatabula ne mbatabika oba nfuna bulungi nnyo abaliko mwenna mbaniriza nnyo n'abakatweyungako. Nze Sula SSENYONGA Mariam ali ku kamera nashikwali nnyo naye okubeera mpozi nga atakola ku kya audio bulungi nnyo okikwasaganya n'ekifaananyi. Tuli ne Bagze ono nagamba mutendesi wa buli kivuga ky'omanyi ekiri ku nsi kuno akitendeka okukikuba ate mpozi nobeera ng'okiyiga bulungi nnyo kakubeere kuba ngalo kazibeere nnyo enyansaasi zino ezitali ziri ez'omusabo aziyigiza bulungi nnyo nobeera mpozi ng'okifa n'okuyimba ayagala okuyimba beera ng'omwekwata. Bokati ate kati yayongedde okugaziya amakanda ebifaananyi ebyawabweru ebifaananyi ebyo tetukuwa bino bifaananyi bya kupozingira mu studio tugendera ddala ku real photoshoot ne twakuba ekifaananyi kyo mbutuufu ng'oba oli ku nnyanja oba oli ku lyato ekifaananyi kivayo nga kya mulembe bulungi nnyo beera ng'ogenda ku namba ezo eziri wansi ojja kubeera ng'okifuna bulungi nnyo. Abali ebweru mu diaspora mwagala nnyo okubeera nga mujja wano eno mudigideko musanyukeko n'ogenda okusanyuka naye nga tolina na kameramaani akuba kifaananyi kino akuwa memories beera ng'otekwata bulungi nnyo videos and audios wetuli nnyo okubeera nga tozikikola ki tubikola bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi ne mwana muwala Kabisi Kandagala mumulabye olina lulungi waawa katubeere mpozi nga tufuna wano ne microphone twaleete tugimuwadde Mariam nga tasobola kiraba ekyo naye olwaleero tukifunye. Okay, Kabisi Kandagala buza kwalabya Bokati TV. Banyawo ne basebo mbalamusizzaako nnyo buli omu mu kiti kye kansubire nti muli bulungi mwebale kwagala Bokati TV mwebale nnyo mwebalire ddala kulikayo ekavumba navaayo waliotta omuntu bakuwonerawo mu selection y'ennyimba mu selection y'ennyimba kyekivumo kyo kyasinze okwevuma ani yali ku selection y'okuba gwe kennyini gwomu ku badivise abasookerako ddala kuba top. Nze naye nagamba kantandise oluyimba luno anti wali eri okupuresha batomanyi ki kikwisaawo ate si byangu. Okay, kakati ng'ojje kusokoleke yanjalamu engalo omwana azanja leka kalo tukayise ono. Okay, selection y'ennyimba bwe katutandikiraawo wennyini selection y'ennyimba wava obuzibu nyimba nali na nnyingi naye bantandikise biyimba ki ndeteruliwa bebityo manye ebintu bye Neyimbira byange bino birimu ne chance mwana ezo soso oluyimba nawe kuyitako naye nga lwa selection yo gosi wandi muyiseeko. Kankubuuze gwe wasandikanga okuyimba oba kompyuta we yatandikanga? Nze yatandika. Gwe watandikanga? Awo omesinga kubanga singa gwe abadde ng'oyimba next awo obeera osobola okubala omuntu n'ogamba ayise wano kamukubire wano wekiri naye era still otanaluleta n'ogamba era luyiza omukuba naye kati audience y'abantu munayimba munakasima loza mbeera mu akasima. Okay, oli ku finals waneeno sagala tutuukeyo nnyo eyo nga tetunnagenda ku finals tuuke tuddeyo emabega wali eri abantu baagala okumanya Kabisi Kandagala yaani amanya gamatuufu yaani? Amanya gamatuufu nze Nabakooza Jennifer. Nabakooza Jennifer beddira ki? Nte the cow oba ente n'endala cow. Okay, obeera wa? Mbeera Bulenga. Bakuzaalawa? Banzaala Masaka. Bakuzaala Masaka wanazzukiza mukwano gwe nkayimba solo yayimba banzaala Masaka baffe kiri amembu raje azije bayimbiremu oli Masaka we exactly? Masaka mu Nnyendo. Olina mwana wa mu town mu kibuga gwe kakati olina kubanga oli sharp nnyo abasajja baleka bakutyaga naye abakazi be Masaka eyo babatya naye nga ntambula bwe ntyo mpangalidde nnyo mu Bulenga. Mu Bulenga. Okusoma wasoma paka wa?
paka senior 5. Senior 5. Kabisi Kandagala. Manje. Lwaki wa dropping yako bali mzembamba lo dropping it out mu senior 4. Buzibu kyo bwaliwo. Nanjaga nnyo okusoma okweyongerayo naye. Berayo ssente. Simbi zezavaako obuzibu. Sigwe walaluka. Nali njagala nnyo okusoma. Sure. Nali njagala okusoma. Berayo ssente ate kati nalabanga ssente. Ziganya school fees, dadi omukubira ate leero siri eno manya bana atuzaala bangi. Bangi nnyo. Nendaba ate nga nina bakulu bange abalabe negomba batandise okukola bafuna kasente ningamba yate nkyali agazaaki kanyingire mu kukola ntandika okukola ebiseera ebyo sigamba nti weeraluka nti walina ka boyfriend tekaaliwo era nga tekaaliwo anyway wano ku Focus Live tutandika na muziki tugenda tandika n'oluyimba ki Chalenga Bobi Wine. Tata Samu lwakoma wekaka kintu waavu nesimanya sente z'abakolezo ziragawa yagumenye nnyo bwe nakizudde nti agula banneeko nentetenkanya nze ne muzula jatemeseza nzeera bwe namuzudde neneekolako neneebyula bwentyo ku mabito n'ennumba nayingirawo nga mulaba disco right nga zimyansa nga tayinza kumanya nti yewuwe ndi wabbali mu katebe nteredde nga nebbeya wange wano muyina natadde muta empeke munaane zava yagulanga olwo mubala yajaga battukana nga nkwana nebbeya wange nga munywa yasooka nansimba nkaaga n'atuulako ye tunyumye awo nange ne mukuba kisi balala nayasamanga embwa enova yakulaleega emmamba nansaba okukkirira muloogi nze ne mugamba obeera owulira oyagala sente yongezaamu koya kasente nkyaleeta maama eryawakiso ninayo poloti bwompa ku kindazi mbanjikuwa kugambye kyaleeta akasente kyaleeta maama eryawakiso ninayo poloti bwompa ku kindazi mbanjikuwa bayagula olwamaze okumuleekaza netema nenzila ewaka nakasente nga kalidde ngera nkimanyi nti ajja nkyayinayo omukalo gwewaka lwatuuse kwe kunnimba bumukyala ne bwolaba nkedde okudda nze mukwano nkedde wakuba gwe ne bwoleeta ba Beyonce wadde Rihanna amazima obasinga namuddamu nze tonfera no mukazannyo sirimu mukyala tondaza kugambye tondaza bambi eri poloti gyennina ewakiso bwompa ku kindazi mbanjikuwa kugambye tondaza mukwano tondaza bambi eri poloti gyennina ewakiso bwompa ku kindazi mbanjikuwa Focus Live olunaku olwaleero tulidde Kabisi Kandagala okimanyi nti omusajja poloti yagigaba emirundi ebiri nange nina kyali wange mbu ye bw'aba akwana abeera n'ebyapa biwana eno buli gwakwana mugamba entinda nkuwaddewo bw'afuna n'omulala naye poloti egi kwazannyira si bangu baali bakulimbyeko tebanimbangako naye natuula omanyi neyimbiro yange kubala nengamba nyinza kuyimba luyimba ki onoonya sitoole gyolaba nti si bukyoyimbako nti oli ajalooza nti kiri ku ggwe kisobola tekibaako wadde n'omundi n'ogumu era tekyandiiko naye natuula nendowooza nengamba nyinza kuyiya sitoole ki eyinza oyiyitawo kwe kuleeta olwo oluyimba osooka nenduyiteeka mu mbeera endala nendaba nga nenyimba nimpitawo nengamba naye kangende nga ndukyusa nnongooseemu era nenyongera okulongoosaamu paka okufuna akayimba kalungi akayimba akabakyala mukeekwate omusajja atavaako ssente genda omuteegere mu kibaala kati simanyi oba yeaji ogenda muteegera kubanga omukyala ono okusinza ku story bwengitegeddemu yagamba omusajja ono yinga akabye nnyo amajja n'agamba kamuteegere mu anga endala ye yatuuka mu kibaala yamukuba nkaaga nadda ewaka n'amulinda ku kyapolo tewakisegeera so kati abakyala obukodde mu bukozese bungi nnyo abakyala mulemeddwa nnyo obufumbo naffe okutunyweza nti mulema okubeera nga mutuyiiya ffe twetaaga kuyiiya buli kasi okay Kabisi Kandagala otandise okukola okola mulimu ki ndi muwandiisi secretary tuli bazimbi
Mwina company ezimba? Yes. Tuna company ezimba. Bagita Byange Construction Company. Tuli bazimbi ndikola mu secretary. Era ne nalabanga brother wange nga ina sente mbere mu kyalo olwo ajja ngamba naye lwaki nange siyingidde mu kuzimba kuno ne sente ne muyitiramu ne muga kati sikyasoma ntudde waka naga kale jangu tutetenkanye bwentyo nefuna omulimo okumanyi apart from yes nkumanyi okiro kibeeramu okiyiga okwata birigi nyikwata nonga basobola soko muri bizimba bikola kuzimba ngagojeko birigi otuba ne omweko ne tuba okay ofuna ota interest ya Neyimbira Byange interest ya Neyimbira Byange mugamenti ananka ngende mu Neyimbira Byange muwuliriza nnyo muwuliriza nnyo n'omwami wange amuwuliriza yes Ringanga muwuliriza nnyo era ngayagala nnyo radio Simba nga bwe mbeera ndaba atateko radio Simba nengenda okugiwuliriza ogiwa obudde nga ndaba enyuma netandika okuwuliriza Simba eyo ne Bokati TV nga mbeerako nnyo omutima ne guŋŋamba naye nkoze ntya okutuuka ku radio Simba twali awo ne tuyimyako ne brother wange omanyi ye buli kimu mukwano gwange brother wange okitegeera ate ampagira nagamba nange nayagala nnyo gendayo naye linda mukko ngero okulaba mbali awo yankuba surprise nga yansooseeyo banengera okugenda ku Bokati nga yeewuyo nengaba nange kituufu oli above ate nga yetumye above nengamba brother ogumenye baba yali tayagala gwe omusooke nenga nayakyagala era olwavaayo nagamba kati ndoza goddako ninga nange nja kulumba nengenda nagenda mu kinyumo nyere nage nyumirwemu nyimbe muko ense ndabe nengenda ate nanga nane ekiri dream y'okuyimba nganze nkwagala nenga ngamba nyiza okubeerawo nenyimba ku microphone nyiza okuddawo nenyimba kyokolaba nali njagala nnyo tuka ku final kyankola bulungi naye mu kusooka nate nali serious kyanzijira najja kusooka kuyimba mwera nga we nayogerako awo musitule nengamba mutuufu kintu kino kinnyumira era nze kuyimba muko si kuwangula nti wakala obukiba kize ekyokuwangula teri atayagala nti kize nenga si yali mission yange nti ngende mpangula enfune sente nenga neka ngende nyimbemu banengenda okuyimba muko nga binyuma ndasoka nenjiyako ebyokuyimba nengangera kuyimba ki otuuka waliga nenga leero waddayo nkole ntya naye byambere ya birungi mukwewandiisa nani mukwewandiisa najjanzekka wajja wekka tewalina mulenzi najjanzekka nga nzenzekka ebampandiika visa n'ennumba buli mutendera gwa Neyimbira Byange naguyitamu naye ate nebaza Katonda nti naguyitamu era nentuuka ku final nagenda visa nebatuwa visa oli mu Neyimbira Byange tugiri wakati awo etambudde kati ovudde mu kinyumu ogamba naye kangende mu serious competition Neyimbira Byange nsi yasanya batagimanyi kyekintu kyotandika mutufu nze nali sisuubira nti ngenda kutuuka naye nga kyannyumira era nenkyagala nga ntuuse naye nali sisuubira nezijja mulundi ogwokubiri ne banteka ku musito omwana bamita mu kafunda kali yanteka ku musito ate nekyasinga okunnuma nali serious bampita nga sinnaba kuyiiya nenjiya mu budde obwo antemu mudigido byonna nebiyiya mu lunaku olwo ate nga ngenda lwaggulu nengamba nkoze ntya naaba nkyabijjukira bino byenjiyiza nempandiika tutuuka omwana alina oluyimba olwokubiri nga waliwo munne omulala yaluyimbyemukko saabitegeeraawo ne banteeka ku musito ng'ayimbye oluyimba olwo neepira nga nafuye nepira nga ntidde nengamba oh my god ngenda kukola ntya newe nafuluma nawula nno nga ntidde nenga bansoka embiveemu nenga naye nedda lwaki mba mpanika nenga kaneyo kaŋŋende nno kyampa amaanyi nengenda netandika okuyiiya ennyimba awo nengamba nkoze ntya buli kyennyimba nga nkiwa abaavu gasooka owuliremu kano nga yakoonamu stamp nga ababa asobola okugamba nti oluyimba lufu nti luno terujja nyuma aluwulira naye netuyiiye obwongo era bwe banteekaawo ku musito nenfuna omuvubuka awo ayiya story ennungi nengamba omuvubuka ono ayiya story ennungi bwe mba nzeeyo ngenda kukola nti alabadde muyita nno
Nambera ku lusegero wano nga ne muweereza ku bino bituyiyiza n'awulira yali mu mpaka omwana oyo masulubu era natunula nnyo ne ŋŋamba akayimba kano era akakakomando omwana yalaga sitoolo oyo ali n'ayimba ku kintu ekinyuma nensobola nkatunuliramu ne ŋŋamba kamuyite nga wenzirawo wenkayimbayimbamu ne ŋŋamba tinali nsazeewo ate batyawo kanyuma kunsonda omutima ne kuŋŋamba sooka osumulula olaba mulimu amagi endo sumulula ensonda nga zakaya ateledde omwo oba kyali yalya mugoyo wabula alina ekyenda akayimba ako neŋŋamba ate abantu bakagala nnyo nga bambuuza bendiranyeewo naye muyimba omwana yayimbye akakomando nyiza omulaba ntya mu bintu bwe bityo naye nga naye kamuyite ambeere wano ku lusegere ate muwandiisi wa story nnungi yannyambako ko ku lipooti z'abafu wano eno nga omwana ngampadde oluyimba omwana yampa oluyimba nampa amaanyi neŋŋamba oluyimba luno lwampadde ate nali sikigenderedde nnyo naye alina engeri tokyalingamu awo ng'alumpa yejja okunnonda neŋŋamba nooze Kabisi Kandagala bannange buli egwe nsaba okulonda neŋŋamba omwana ono nno alina engeri gyannyoomyemu si yampanisa ku musito ono yali omuwala yanteeka ku musito wano nga tugenze mu kalulu twagenda mu kalulu wano bwe wava obuzibu awo yes wava obuzibu nentya kakati omaze okufuna omuntu akuyambako mu by'okuwandiika na biki ozzeemu ogaininze hype siwo yes neŋŋamba oluyimba lwe kanduyitemu nendeta lipooti z'abafu awo kati ovuddeyo mu kinyumu kye wajja nakyo nga ndi serious nali serious nnyo nga sisalikako omusali nenzija mu cream kampadde nnalumyanso nga mwalimu shaite olayimba mpoomya nendyoka bakuba nempita mu cream nentwali ku butebe neŋŋamba wow ekintu ekitandika okunyumira aya neŋŋamba ensi sigifuluma nempira nga sikyayinza gifuluma ensi enyuma eno enayongera okugaziya obwongo bwenjiye ebiwooma paka ku fine. Kabisi Kandagala twagala tugende mu lulimba olwokubiri ogera tuwa luyimba ki abaana beyawudde batya oyo katose kandi siwo yes katose kandi luyimba abaana beyawudde batya katulufune buli alinze lipooti y'abafu totawaana munnange bw'osobwa kuyaleero oba mbitonenya sipiika k'otuuse tusanyuse munnaffe bulijjo obawaana nnyo naawe koolabe naye kakati k'otuuse tuggyemu ku by'obufuzi tule ku kakeekaawo tata tuwaye ndyoke nkukuubira ebituli mu alipoota y'ennanga gye yasomanga banziise ekyannuma okufa nze agasajja gandyawo ku muti ne gampanika mutebe ye kayunga tata satereeramu olunaku lwali lwakusatu awo mu mwezi gwa Juni bamafiya ne bansalako ng'obudde bwakatya mazima nalina mu kanzu ngenda saala subuyaga yaye ne gampalula mpaka ku muti ngenda okuwulira piano ng'ebuzaabuza eggwanga muserubogo yetuze piano wakafa obutwa siri kwemulugunya bw'omu ne loketi yaŋŋambye mbwe ebikwata ku nfaayo eba bitankana omanyi lubaale w'omulamu abaganda baalugera naye lubaale w'omufu loketi kayitwe lokeki ono simanyi omusezi yakulidde nadda tannandya yanguwa wano sipiika tegwe watuuse oti atuukira ku bikuyisiza ebyange bireke wamma sipiika kyembuuza abo ntunuulira ekiwago nseerera ntya neva mu katebe okufa wano nabuuka mu ccupa nga zeefuba otuuka egikumi sifunanga ku shoko mbu mpenyegere sipiika otegeera nnyo nzerayo niyo Mogadishu naye alipoota zo piano yambuzaabuza naye obwongo bwe piano muzungu yabuwunda tolaba ayita ne taata w'ebibuuza amusoye olw'okwogera ku nfaayo ng'awakanya alipoota yo piano olwoka ekinnakugambye ebyange bireke bw'okyemulugunya katebe naye ate byange byasuuse maiti ne benzaala tebagirabako y'omulema w'emigo jabula we yeetugira bana abasajja mwana tubala bodduke entebe egyo kabirira ffeffeka gye baakulesa nze muyange wandabamu emirundi emeka yeeyo giwa omulala nga nedduwaayo baagimala nze nalina mu mmotale ne bafuna omupya nze banywanyi kyentensi ebyobufuzi bidde wali twekolemu kasaako ngaffe abafu naddala ffe bateesa naddala ffe bafiira mu buvuyo bw'obufuzi bwe baana tusanga eno naffe
Attack. Tuli ku Vocals Live olunaku olwaleero tukyaline mwana muwala Kabisi Kandagala. Abaana bano bakola stories. Njagala okozesa obwongo bwo. Before you criticize, kozesa obwongo bwo olaba omwana oyo kyalina oba gw'osobola okikola. 2. Story bw'obanga togitegedde kye yabadde ayimbako. My number is there down weeri awo. Nze nja kubeera mpozi nga nkujjukiza oba nga nkusomesa. Manye abaana Uganda mwagala nnyo okubeera nga mumanya. Ate by the way n'abazungu babasinga. There is a program gye nkola ekwatagana ku byamakanika eri mu lulimi Luganda. Naye olw'okuba nti erimu emmotoka, omuzungu akujja mu kabokisi n'akubuuza yabadde ategeeza ki? Wano ategeeza ki? Okitegeera ne tumunyonnyola mu Luzungu. Oluusi n'afuna translator n'amutranslating. Kati naye bw'oba olina ky'otategedde osobola obeereyo naye nga totegedde story piano yaani. Okitegedde? Otegedde piano yaani. Otegedde? Jangu obuuze nga tonnabuubuuka na bigambo. Tuli mu kutendeka baana bano okuyiiya nti wano obuyiiya butandikira. Radio Simba ewaddeyo platform ya Neyimbira Byange omuvubuka asobola okubeera mpozi nga teyeekulaakulanya era ayiye. Oba otegedde bulungi. Okay, Kabisi Kandagala. Wanyiseba. Otuuse ku finals. Abantu nga bayitirivu. Bannaye abantu mwe bali. Omutima nawugira. Ye nga siimirangako wadde mu bantu 10 okubayimbiramu. Naye wali ofunye visa ndi. Visa yali yaka abantu nayo bangi. Yaliko abantu bangi. Naye bwali towalaba budde bwali bwati. Yes. Wali towalaba. Bano basukka. Tuli ku finals. Olabye ekisawe kijjudde. Ekisawe nga kijjudde. Jjukira nze naggaye mu kuyingira Neyimbira Byange nali siyimbangako mu bantu bangi. Ate kino ne kisukka. Ne ngamba oh my god ngenda kukola ntya. Ne ngamba nennina okuba strong. Ne ngamba nja kuyimba. Olwabavu yenga aliwa. Abavu ga wali eyo naye yazze. Naye aliwa. Abeera ku pressure nga bakochi ba bikondi. Yes. Nagamba sister agenda bakikola atya namugamba teweeraliikirira. Nezija ne selecting ennyimba zange anthemu ngandye wansi nga bampita ddinga. Oyagala linnya ku stage. Mpulira njagala kulinnya ku stage. Linnya ku stage. N'ennyimba naye nga nze nasanyuka. Kubanga buli kimu ekijja kiba kirina ensonga zaakyo. Nasanyuka. Mu bulamu bwe balamba wanguzi oba tebwe balamba wanguzi. Ndi muwanguzi n'okukirawo. Yes. Kubanga gwali omuwaka gwange ogusoose okujja kati nga sisuubira kutuuka naye nga manyi buli kimu kisoboka. Kuba nali siri mu kujja nali simanyi nti ngenda ntuukeyo eyo. Kuba nali nze kuyimbamu kunyumirwa. Nengenda okulaba ensi teviikamu nga neeyongerayo mpaka. Kalangala yali atya soko lunyumize Kalangala. Kalangala yali mulungi nga bulijjo. Kalangala wanyuma. Kalangala wanyuma nnyo. Wawugako. Yes. Nawugako mukulu ndimuwuza ate bulungi. Omanyi owuga? Nimanyi owuga bulungi. Owuga kwannema. Nkusobola. Owuga olinza omira amazzi. Kati zitanti omira amazzi. Tasobola kugamira kisinziira. Anyway. Empaka zino gwe waziraba otya gwe ng'omwana omuwala? Empaka zino. Omwana omuwala waba aziyingira kiki alina okujja nakyo? Alina okuba nga ali serious. Ng'ate si mutiitiizi si kwemoola. Nti ngenda tuka wali olina okuba nga oli serious ojja nga oli byangu nnyo. Byangu naye kizibu kutegeera nti byangu. Naye kasita obitegeera byangu nnyo. Waliwo abaana olw'okuba bawulira mulimu omuteguzi baagala bajje beetege. Si bwe kiri. Tewali bateguluzi ku Radio Simba. Tewali bateguzi. Babuulirizi basomesi kwegamba naye okwetega. Mpozi ng'ogenze mbivulu ng'owegadde okwetega bayinza obutakubula ng'obanoonya. Naye ku Radio Simba kusoma kuyigizibwa. Naye kye nayagala ku bantu ba Radio Simba bannaye bantu balungi. Balungi nnyo buli gw'otuukirira akwanguyiza embeera. Lugotukira kino bannaye kino okitegeera. Bantu balungi nnyo tebeegulumiza nga bano baserebu balala. Bantu balungi nnyo era nze mbeebaza mu lugendo lwange bamberedde balungi. Okay. Tukyalina Kabisi Kandagala ku Boka TV program Vocals Live olunaku olwaleero tuleeta ku baana ba Neyimbira Byange abaana ne babeera nga batukyanyusaamu ne batubuulira kugamba emboozi zaabwe ziri zitya. Kabisi Kandagala. Ebbanga sidde nnyo nga tuvudde mu finals. Yes. Kina we kikutadde oba? Kimpanise.
kinyambyeko nnyo nti nfunyeemu erinnya abantu bamumanyi manyikiddwa ng'oggyeko n'ekyo neeyongedde mbyenkulaakulana nti osobola okukola n'oba olina kitono okukola n'ovaayo si bantu nti nina kufuna abaana batuna nnyo sente zino ennyingi ez'omuwanguzi awangulidde ddala tibapeeza miliyoni zange 10 oba 12 mba nina kyensobola bazimpa mba ngaggawadde my friend osobola nozifa n'ogaana okugaggawala oba tutaddemu nnyo bongo naye nga n'olina oba afunye 2 oba 3 oba 4 n'atandikawo bizinesi ate n'akuyitako nga gwe wafuna nnyingi okusinga ku ye wabula nze ŋŋamba oba olina okuteekamu nnyo obwongo obukola n'okwagala. Okay, nga tugenda okumaliriza kayimba kikotuwa akasembayo. Kayimba akasembayo ina baweereza era ka Bobi Wine muyitamu nnyo manyi mwagala nnyo. Twaki mwagala nnyo? Mwagala musajja mwagala nnyo mulungi muganzi nnyo eri abantu n'ebintu bye byakola birungi. Gowe Masaka noyagala nnyo President wange. Batuzaala n'embuzi naye zaafuuka goonya batutonda tubagondere naye twafuuka babanda batutonda kuba beesigwa naye twafuuka bakondo nze bwe ndaba omuwala anyirira era musuubira okukuula abalogo naye bwe ndaba gondera ennume oyo abaffale yakava ekibuga abasajja ekiriwo kaakati ffe tubakulemu bukuzi tuddukeyo bakubuuza ani akulira bakulu Kabisi Kandagala bakubuuza ani atigomya abasajja abalage ku Kandagala batuzaala n'embuzi naye zaafuuka goonya batutonda tubagondere naye twafuuka babanda batutonda kuba beesigwa naye twafuuka bakondo batusuubira kumamira naye twabiika basumba kyebomanya bofumbira omusajja n'olemerako manya ebintu byokulya kasente k'ebyobovaako ayi kati bafumbirwa mu mutije ayi tebatukuba n'ebbaga netuddukayo ayi batutuma namanya agatuvuma ayi naye ffe be bavuma tetuswala ayi n'ensonyi kati twazinaaba mwena abakuzi banage batumidde bwobanga okabira mutwalo kwe bakukudde kuyo jukira zigeze zatwala bwobanga okabira kakadde kewankubyemu embaga njukira okuziikaze kwatwala batuzaala n'embuzi batutonda tubagondere naye twalira mumonya batutonda Kabisi oluyimba kali mugundi kali mukyeddalu ndowooza ya ekyeddalu akajiradi kiweewa obadde okalesako ndowooza ko ne betukayitamu akabisi akataka soboka bakonamu timwena abanyagana abasuubira okubba mbagala muje mbawe ku bukodyo ngamba abanyagana abasuubira okubba mbagala muje mbawe ku bukodyo lwaki lwotetenkanya okubba emmali yo poliisi n'ekukwata muje mbalagirire nafunyeeyo omusawo mukambwe mayinganye kalungu musawo mayinganye muzibu nnyo amayembe gayina gano gakufuula ekiswa bw'oba mubbi poliisi n'ekugwamu ng'ofuuka ettaka bw'oba wabbyeko ku mmotoka ya sula amataala nga n'essimu omuteerako n'omugamba obanga ofunyeyo ku sipeyo mulala munywanya okubirangako wegaba gakukolera amagezi genkuwa mpulire ku kaluulu mukatoka n'akatono nnyo ng'eyo eŋŋumi mulimu amagezi agafuri muno mulimu agafuri obwongo bwebwesera nze mba njagala mbawe muno mulimu agafuri nammwe bakuzi bannange mbagala muje mbawe ku bukodyo lwaki lwogenda okukuula oyo gw'oyita omudongo ate naye nakukavula boosinga akusiimyeko obulungi bw'oyina sooka ggulire kawundo esaawa bwetuuka nakusaba essantiri tomato soosa abeerawo sooka omweyiweko wano okulira n'envubo gw'olyoka olumbise omugamba onoosonyiwa saagadde kumenya poliyo naye ebintu byasobye munnange enkumbye obubimbadde nva ewaka akagere n'ekakoona wabanga awakanamu mukwate olugalo omukwase wano bwoyiye waba yazza patayiti ng'eri mu 9 ejja kukkira ddala bwe gabaga kolera amagezi genkuwa mpulire ku kaluulu mukatoka n'akatono nnyo ng'eyo eŋŋomiyo mulimu amagezi agafuri muno mulimu agafuri obwongo bwebwesera nze mba njagala mbawe muno mulimu agafuri muje mbawe nze njagala genda muli magezerazera amagezi ag'omutwe naye ffe tetusobola kukolayo bukodyo bwonna abakazi bano batufiira nnyo
na tufere nnyo na jeni kitomato sauce kipa kiramba ati tisene ku mutwe bwati. Ogerera waviridde mwana naye ng'omaze okusipendi. But anyway, Kabisi Kandagala. Nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri abawagizi bo bonna ate mpozi n'abakola ku Boka TV. Abawagizi bange bakakasa saakomye mu Neyimbira byange. Mu Neyimbira byange nayize kugezesa ndabye nsobola. Nebaza nnyo Radio Simba nti etuyambye okwezuula kiki kye tuli. Singa teteekawo omukisa ogwo osanga tetwanditegedde. Kuba buli muntu yenna alina ebitone. Naye okwezuula kitone kikyoyina. So bebale nnyo bebali eddala. Nze nabeeranga ku Boka TV. Nenda abaana bwe bakooka ba Mr. Pampa. Nenga bannange. Nengamba bannange bo nabo bantunga nze lwaki nange sigezaako nendo. Nga mpulira mbeegomba neegomba kiki kye bakola. Neneebuuza bakiyiya batya nenga naleka ntandike nange bwe njiya bwe neebuuzaako bwe ntyo. Era neebaza Boka TV bannange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mutuyambako oluusi. Mutuyambira ddala nti okebera n'olaba okuva gye bitandikidde mpaka gye bigenda mu maaso. Kituwe ekyokuyiga. Story kiki batannayitamu. Gye batannayitamu. N'ogiyiya. So ebyo ebimu ku binnyambye bannaye mbeebaza nnyo bonna abadde mu lugendo luno. Abawagizi bange ndeeta super music. Owaddala. Yes. Okay. Tumira babiri. Kantumire okusokera ddala kantumire ku Mr. Above. Brother wange mwagala nnyo nsajja mulungi nnyo oyo ambeereddewoko. Abookubiri ba chief ne ba chief bonna bannange mbatumiddeko nnyo yonna gye muli nti mwebale kubeera n'emitima emyagazi mwebale kubeera n'emitima emirungi emigabi buli kimu bannaye si yojja ne mmalayo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi ba Boka TV bannange mumisinga mu kino ekintu mwefefe mmwe ensusuutiyo nga babiri ensusuutiyo yerabirire ajala walaga yerabirire naye alefula yetumire Ekisagade kampedwa naye nga naye simuleseeyo mutumiddeko nnyo nti mwagala nnyo. Okay. Tweyanzege tubadde ne mwana muwala Kabisi Kandagala yatuuka ku finalist bbiri 22 omwaka guno gwennyini gwe tulimu be baana batuse Kavumba. Mariam ali ku kamera ate mpozi nze Sula SSENYONGA okubeera nga nkutuusaako byonna ebyakabi. More programs to come. Ate tubagamba ffe tubaleetera abayimbi bonna abasobola okubeera mpozi nga ate bakola omuziki omulungi ate nga gunyuma ate ntwita n'abaana ba Neyimbira byange ne bakuleeta eno okukusanyusaamu. Bwe baba bazze mu music oyo omulala mubeere nga mubawagira basobole okubeera nga nabo bafunamu kasente beekulaakulanye. Atubadde ne Bagze ku gita kwali nnyo ate Nash kwali nnyo ku kifaananyi ne audio ne Mariam bagamba mubeere bulungi mwena. Boka TV Neera.